labola ne tubagamba ezo sente za teziri mateeka ziri illegal ate ziri immoral kwegamba Yona gyosinzira tukwebaza okubanga ku Projan Media TV ku mukutu ku olina gamba nyiga akade osobola okubanga ofuna notification nga gwo mu kubasoka okomentinga ku stories zetubataddeyo tewekiriranya buli story girabe okomentinge paka amanyiddwa nga Bobi Wine oba Honorable Kyagulanyi Ssentamu onaku lwaleero era azzeemu n'ali empanga eri ababaka ba Parliament wekiddiridde kkooti enkulu mu Kampala okuwa ekiragiro bano ababaka bonna oba abakiise bonna aba Parliament okubanga bazaayo obukadde 2 obwabaweebwa. Twabalabola ne tubagamba ezo sente za teziri mateeka ziri illegal ate ziri immoral kwegamba si kya buntu okutandika okwegabira sente ng'ate abantu baffe babonabona eky'omukisa omubi tebakiwuliriza twabagamba ako kaali katego era oluvannyuma baakabuddemu. Abamu yadde babukozesa naye kiragiro kifulumye bonna babuzeeyo olw'ensonga nti sente ezo tezayina kuliibwa bo nga bo. Mulabuzi Erubu alagidde sente ezo zitwalibwe ku district oba zizibweyo mu Parliament okusobola okubanga baddamu ozibudgetingira obulungi okubanga zibaako omulimu gwe zikola okulwanyisa coronavirus so si ziwa bassekinnoomu kubanga tekiriiyo ate tekiriiyo mu mateeka. Ekintu Bobi Wine kyeyasanyukidde nabanga ku side eyo naye yagezezaako okulaga nti ye nga ye amazima matuufu yeteeseteese okubeera omukulembeze w'eggwanga olw'ensonga nti ebikolwa ebyokulya enguzi ye nga omuntu Bobi Wine tali ku side yaabyo era yeewaayo okubanga alwanyisa ekikola ekyo. Kyova olaba nti ye nga ye omuntu yagezaako okugaana ezo ssente era ndowooza tulabye ebivudde mu ssente nti babalagidde bonna bazizzeeyo abazikozesa baba balina otandika obatema omusaala gwabwe. Ku Projan Media TV commentinga, likinga, subscribing.